Abatuuze ku kizinga ekimu ku bizinga ebina ebikola eggombolola y'e Bussi mu disitulikiti y'e Wakiso bawanjagidde ssentebe wa disitulikiti eno Dr. Matia Lwanga Bwanika okubaako ne kyabakolera ku kirwadde kya mukenenya ekisitudde enkundi ku kizinga kino. One woman may have around 5 men. One man can be sleeping around with 6 women. Here it's very hard for someone to have one partner. Bino babitotoleredde ssentebe wa disitulikiti eno Matia Lwanga Bwanika wamu n'abalala baayise nabo bwe babadde balambula eddwaliro lya Zinga Health Center 4 wamu n'okuggulawo ennyumba z'abasawo. Abantu bajja mu bungi nga abasajja baleseyo abakyala baabwe eyo ku lukalu nga bazze okuvuba oba okukola emirimu emirala. Kati ne weesanga nti abakyala abakozesebwa batono ababakozesa be bangi ekyokubi bafuna ssente enteebwa obuteebi. Abasawo ku ddwaliro lino erimu lyokka ku kizinga kino bagamba nti ku bafuna mu lunaku 3 babasanga balina akawuka akaleeta mukenenya. More than 50 a week, but on those 50, 7 of them, are positive who are newly diagnosed, not on medication, but they are newly diagnosed. Yes, new cases. Wabula abasajja obuzibu babuteeka ku muwendo gw'abakyala abatono ku kizinga kino ng'omukyala omu omusanga alina abasajja nga 5. Kino kizinga abakazi bamanyi okuva eyo ng'oluusi bafiiddeko baba baabwe ne bajja ffe tubalaba eno tubalanga abapya ne twegazaanya kye kimu ky'oba olaba ebizinga bitera okubeerako obulwadde. Nzija ndi mpya mu kitundu, 5 of them compete for me. If I can offer the service to one of them, I get the money. The second one comes, the third one, yes. So at the end of the day, if one of them is infected, most times they don't even come for testing. They just... Babatuuze abalala nabo baliko okusoomoozebwa kwe banjulidde ssentebe Bwanika omuli abakyala abafiira mu ssanya olw'obutabaawo malwaliro mwe bayinza kuzaalira wamu n'ebirala. Ekirala omwenge mungi ku kitundu, abantu banywa nnyo, amasanyu mangi, endongo zijja kale ne bateebalirira baani be balina okusisinkana mu bikolwa eby'omukwano. Abakazi eno tulina batono tuba tulina ofena tubagera tugenda mu bbaala gwe tutamanyi omulwadde oba muki ekyobula obulwadde bungi ku kizinga. Kuteekateeka endala naffe nga babodaboda b'ezinga tuba tusaba tuteekeko naffe mu nteekateeka ya gavumenti kuba tewali kye tuganyuddwamu. Kasozi Faustin nga y'omu ku bawangaala n'akawuka akaleeta mukenenya ku kizinga kino asabye banne abatannakafuna okuba abeegendereza nga beewala okukwatibwa akawuka kano kuba si ka muzannyo. Kino ekizibu n'emisomo gya kondomu tegikyajja mu kizinga. Nga ne waffe Buganga era ne bw'obuuzawa wakyali ki ebintu ebyo kubabuulira kondomu siriimu nga bwakwata nti siriimu amaze n'emyaka 16 kiraba n'abantu misomo gavumenti eteekemu emisomo eyigiriza abantu siriimu babakwata n'okumwekuuma. Ssentebe Bwanika abasuubizza nti nga disitulikiti baakufuba nnyo okulaba nga wabaawo ekikolebwa naddala ku by'obujjanjabi abantu ku kizinga kino basobole okweyagalako ng'abalala. Zinga nagenda okutandika okubeera omukulembeze oba Bussi generali ng'abantu baagifulanga bono kati abo bali ku lwabwe. Ngenda bategeeza mugenda kubeerawo mulabe enjawulo. Mulina eddembe ery'okufuna ku buli kintu kyonna bannayuganda kye bakola kye bafuna. N'olwekyo ziba nteekateeka kufaayo na kulumirirwa. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.